Yes, kwandiza gwena followinga nawe gwena ya subscribinga nonyiga ne kade ntuwakola kyamaanyi okubanga wa subscribinga nonyiga ne kade abaana ba Segenya Muhammad bambi bali maziga kitalunyi bambi Segenya Muhammad eddwaliro lye Lubaga lifulumiza announcement oba ekirango ekikonfaminga nti namaze okubanga ava mu bulamu bw'ensi. Jjukira ku makya bakedde kumubika ku makya ku maliriza de sandoza nga 2 ez'okumakya nti afudde wabula oluvannyuma ate abasawo bategeeza nti tannafa olw'ensonga nti maama we babadde bamugambye nti afunye brain dead naye tannafa ate maama ye bamugambye brain dead yagambye nti omwana wange afudde era ne bikola ki ne bitambuzibwa ku mitimbagano egya social media nga biraga nti yabadde afudde. Oluvannyuma babikyusiza ne bagamba nti akyali mulamu akyalimu akalamulamu brain dead nti obwongo bwe bwafudde n'ebirala bikyakola n'omutima gukyakuba n'ekizuuso oluvannyuma nti brain dead bwe yabanga omuntu obwongo bufudde bwe yaba amaze okubanga afa newankubadde kale eriyo bangi abadde engulu naye chances ziba ntono abasinga bafa. Era munange wayiseewo mbale abasawo Lubaga ne bafulumya kiwandiiko ekyokubiri nga bakakasa nti omusajja badde afudde. Ekitawanya bambe ekya Honorable Segenya Muhammad obwongo bubadde bwafudde n'ebirwadde kyebadde biruma Segenya Muhammad. Kiki ekibadde kiruma Segenya Muhammad bw'otuukira okufa obwongo manyi sinakulonyezako kivirako omuntu kubanga ofa obwongo kubanga ebisesinga munnenge abantu abafa mu ngeri bweti tebatera kulabika tebatera kubeerabika nnyo kigenzi wala tebagenda kulabika nnyo enenfa tetera kulabika nnyo mu bantu abafa naye ng'abantu bagifa naye tetera kulabika. Kitalo nnyo bambi ekya Honorable Segenya Muhammad kiki ekyamuviddeko kubanga obwongo bwe bulwala oba kale bufa kubanga ebisesinga obwongo bwe bufa buba buvunda buba buvunze munda muli oba tokyayinza kuddanga olubaaba oba tokyayinza obwongo kasita bufa omuntu aba agenze. Abaana bolengera mu kifaananyi abajja ku street bambi n'abatwala ewaka era abadde abalabirira. Abantu b'ekawempe omwami no badde bamufunyeemu bambi badde bamufunyeemu ekyamaanyi ate ng'olaba munnange akaseera konna akasinga akamaze ku ndiri kosa ne mukomera naye nga munaye ekitawanya nti balengera abaana be bwe yabajja ku street n'abatwala n'abanyiriza n'abeera nga yabalabirira yabaweera yabakolera buli kimu newankubadde sigamba nti yabamalako ku street ekawempe naye omuntu bw'aba akoze kino era aba akoze kubanga eriyo abayitako obuyisi naye yafunayo kubanio babadde alabirira abadde yabafuula abaana be abadde yabafuula babe era nga nabo bamuyita taata. Kitalo nnyo bambi ku sayidi ya famire ekyo kussa ne maama wabula maama ye simanyi kumanya mukazi wate oba agenda gikwasaganya atya olaba omutabani yalinga mu kkomera baami nga yeegayirira ateebwa kakati bw'aba afudde maama agenda ku reactinga atya simanyi kumanya ekyamazima kyo Katonda yabayamba ku nsonga eno yekka yayinza otuyamba ku nsonga eno agumye maama naye ye simanyi kati saazi omukazi watu kyaliko akadde kano kyaliko kyo akati saazi n'obutabani agenze lubeerera wayino omukomera aleetebwanga mu kooti n'amulabako n'amukubako k'emmunye naye kaakati agendedde ddala omuntu kasitaafu yaba agenze wannange. Tufiiriddwa abantu baffe bangi n'emyaka kati nga giyiseewo tuli myaka nga ameka 5 oba 2 toddangamu kumulaba singa omuntu oyawezanga emyaka 10 ng'akomawo oba 2 oba 5 kale gamba nti kale kamumereeza 5 ajja kudoba n'essuubi nti ajja kudda naye bw'afa boyi wange aba agenze. Kitalo nnyo bambi ku sayidi ya famire ya Segenya Muhammad abaana be kossa ne maama bitalo nnyo kosa n'abantu b'ekawempe North. Kitalo nnyo bambi simanyi banaddamu okufuna omukulembeze alinga ono bee bulungi mwera.